Bano be bamu ku bakulembeze ba disitulikiti y'e Mpigi abasitukiddemu okulondoola emirimu egikolebwa ku nsimbi y'omuwi w'omusolo. Balambudde essomero ko n'eddwaliro lya Mpigi Health Center 4. Ku ssomero li Mpigi Umeya waliwo ekizimbe eky'omulembe ekizimbiddwa. Eno abakulembeze basiimye omulimu ogukoleddwa. Emwe byazimbibwa bulungi kati ekizimbe ekiri ku Umeya Primary School kyazimbibwa bulungi nakubadde nga awamu tuuse ezindi byazimbibwa bubi nga ssente ezateekebwawo ddala ezigwana. Kyokka bano bennyamiddwa olw'omuwendo gw'abayizi omuyitirivu ogusangiddwa ku ssomero lino bogeraageranya n'ebibiina ko n'entebe kwe batuula. Obwavu obuli mu ggwanga abazadde bajja dda abaana mu masomero ga private ne bagazza mu masomero agaffe aga gavumenti naye abasomesa baliyo batono. Wadde nga toilet weeri gye twazimbyewo naye tusaba gavumenti tongere ku ssente masomero gaffe bw'osanga ennamba nga abaana bali 8 balina toilet yemu. Nga ku Mpigi Umeya nga balina abaana 103 plus naye ng'ebizimbe bino ebyamaze okuzimbibwa tebalina bicommissioninga era tusabye nga tuyita mu kakiiko kange tugenda kuwandiikira kaawo mangu ddala ebizimbe babite basobola okuba nga babikozesa. Era waliwo n'ekizimbe kisangiddwa nga nakyo kyamalirizibwa kyokka abakulembeze tebamatidde na ngeri gye kyazimbibwamu. Kati tubadde twagala okuteeka akazito ku bakontrakitazi baffe engeri gye bakolamu emirimu kubanga waliwo kontrakita munne eyakoze ekizimbe ekirala ku ssente ze zimu ezifaanagana n'ezooli ng'ate ekyo kirabika bulungi. Tubasabye kontrakita tabwe kwa ssente zisigaddeyo okujja nga amaze okubeera nga ddaabiza ebyetaagisa okudaabiza n'endabirwamu ezayatika kuba emyaka ebiri mingi ekimaze nga kiri awo nga tekikola naye nga kyaggwa tegubadde musango gwe naye kitegeeza nti mwalimu saabu standard entonotono kuba tekyandiyatise. Ate ku ssomero Likibuuka Memorial omukulu waalyo Deborah Nampeewo abalaajanidde nabo okubalowoozaako kuba embeera y'ebizimbe binaatera okugwira abayizi. Bonna batuula kafuko ebibiina tebikola ki tebibamala kuba tetusobola kusipuliitinga kozi classrooms tezitumala nga n'eziriwo zennyini ziri mu mbeera mbi. Genda kuddayo tutuule ne bakama baffe n'olukiiko olukwasaganya ensonga eno ey'okulaba nti ebizimbe amasomero gaffe gafuna obuyambi obw'omunambiro tubawe ripooti etuzudde wano ku Kibuuka ng'embeera ddala yeetaaga obuyambi. Ku ddwaliro Mpigi Health Center 4 basanze kaabuyonjo yamalirizibwa okuzimbibwa ng'ebulayo kugikwasa ddwaliro etandika okukozesebwa. Tetunaa kugikwasa bantu naye bo bagyekwasa dda tusanze batandika tugikozesa ne tusaba era tugenda kuwandiikira department ya health ne kaawo babeere nga bajja amangu ddala bahandinga oba toilet abantu batandika ogikozesa nga tugamba bali mu bulambulukufu. Ye kansala akiikirira abaliko obulemu yeemulugunyizza ku nzimba ya kaabuyonjo eno. Tuzena kwankuba kitegeeza nti omuntu aliko obulemu tebereza kati bw'aba alwadde ne bw'aba mulwadde kuba beetaaga okuba nti abantu bonna omuntu yenna asobola okutuukawo kati ffe tetusobola kutuuka yeeyo. Bano beeyongeddeyo mu bitundu ebirala okuli eddwaliro lya Kampiringisa eryatikkulwako amabaati, essomero lya Uganda Matters Kitakyusa eryayonoonebwa enkuba n'amalwaliro amalala yonna nga beetegereza emirimu gya gavumenti egiri mu kukolebwa oba gituukana n'omutindo.